It is the final channels and alongside SPV graphics. Bagamba mubagala na tosaayo kikyo. Kankweka video kana akadonizera. Donizera ngavumye big eye. Naye sebo kyogenda okulaba muno. Ojja kusalawo omanye mubagala no saayo kikyo oba tosaayo kikyo. Hello. Ogamba otya? Ndi bulungi. Ngo sirise storage. Kiki otegeeza oyogere ki? Obadde oyagala kwogera ki? Abaana babadde baagala kubuuzaako. Just tubadde tukuceekingako nga tulaba osirise. Kitegeeza ki ekyo? Abantu bambuuze kuba nga bagala kumbuuzaako. Sina buzibu ya. Oli bulungi? Kalantini egamba etya? Mpola era nga buli omu bwagifiiringa. Nange bwagifiiringa. I know. Brighton! Zella! Come and say hi! Gabita Brighton muje mubuze ku big eye. Babadde bazanya game. Gwokola ki? Nani ndi waka wano. Bali nakazuukuka. Sawa mmeka. Sawa ziri 5 zakawera. Dakiika 22. Okay. Kamba ite. Bazanya game. Brighton! Why are you not coming? Come and say hi to Papa. Yeah. Big Eye Alikusimu. Do you want to say hi? To who? To Big Eye. Who there? Papa, you want to say hi? You can be hi. Hi. Hi, Brighton. How are you? Good. Oh, that's great. What are you doing? A countdown. You just home? Can you come, guys? Say hi to Big Eye. Big Eye is on the phone. Yeah. Tell him what you want. I want. Yeah, tell him what you want. He will buy it for you. Mugambe, Papa sindika sente bangulire chenjagala. Oyagala nkugulire ki? I want A what? a PC. You want a PC? Ayagala computer ya Mac. He wants a PC ya Mac. Can you tell him what you want? Yeah, that's all. Oh, that's all? What else do you want? Can I get a mouse with it? Yeah, ayagalirako mouse. What else? And I would like to put some other apps on it, like the game I'm playing right now. I want to put some games on it. You want to put some game? Biga yogera na ye bakulira bonna yogera. Yeah. Okay. And that's all. Hello? Hello? Okay, brother, no problem. I'll send you a good man, okay? Okay. I'll send mommy the money, and then she'll buy it for you, okay? Okay. How is She good too. Oh, that's fine. Do you go to school? Yeah? No. You go to school? Why? Cause Why aren't you going to school? don't you think there's corona right here? Oh. So, are you keeping yourself safe? Yes. Right, and are you keeping safe? Uh-huh. Sure. Do you wash your hands? Uh-huh. Tell him what else do you do? I
don't know what you mean. No, like what do you do along the day? What do you do? Like, what do you do to keep yourself safe? Just play Fortnite all day. And that's it. Brighton knows this. Huh? Brighton, Yeah. which games do you play? Which Fortnite. sport do you enjoy? What? I enjoy basketball. Do you know how to play it? Uh-huh. What do you wanna play? Whom do you wanna be like? You wanna be like who? Tell him. Who is your favorite basketball player? Kobe. Kobe? Yeah, he wants to be like Kobe Bryant. Oh, the lead. Yeah. Oh, Mubuze lwaki takubira simu? Mubuze lwaki tonkubira simu? Mubuze Big Eye. wow, that's What do you mean by that? Huh? weird. Hello? Unexpected. Hello? Hello? Hello, I want to speak to Brian between. Okay. Yeda, say hi. Do you hear me? Yeah, mbakuwulira. Hi. Yeda yimirira awo, yogerera awo akuwulira. Owaaye tolina network storage now. Mumpulira. Kati Just tu network. linnya omuti. Eterende. Okay, Briella So, kwali. I want to speak. Briella kwali akuwulira. Briella say. Hi. How are you? Good. You good? Yeah. Wow. Yeah. Oh, that's wonderful. I miss you. Do you miss him? Yeah. Tell him how you Miss feel. you. You miss him? Yeah. That's fun. Yella misses you. Sebo no ino ogunsasula. Guno mulimo si gwa layisi gwendi okola. Wow, it's very nice. Thank you so much. Ogamba nze oba ogamba Yella? Ah, Ogamba nzaawo nno. Nze gyali ebintu by'okumpaanawaana ne bampa credit. Briella, what do you want to tell Big Eye? Do you know Big Eye? Yeah. Do you remember him? Yeah. What do you want to tell him? I want him to buy me something. You want him to buy you something? what you want? What do you want? Can I say something? I want a hoverboard. Ayagala hoverboard. Oh, I'll take that too. Overboard. Yeah, Okay. How much is it? $200. Actually, that can be your 200. So hoverboard $1 bina. That can be like their Christmas gifts. That's nice, right? Can I get one too? What do you want? Brighton, what do you want? I have more too. And What do you want? why have you been calling me on my phone? He called you on your phone? No, why has he not? Oh, why haven't you been calling Brighton on his phone? Oh, Brighton. I'm sorry. I don't have your number. Brighton yalina essimu. Come here, Brighton. Tell him what. Mubuuze lwaki abadde takubira. Brighton. Mubuuze. Ask him. Brighton. Naye oluzungu lwayogera oluwulira oba towulira? Oyinza obba towulira. Oyinza obba nga neetaaga omutaputa. Brighton, I don't have your number. Do you have mom? Don't you have mommy's number? I blocked him. No. Your number, like to call you direct on your phone because you said that I don't call you on your phone. So I need to have your number so that I can be calling you. Call me on mommy's number. Do you have a number? I don't know Mommy's my number. Okay, I'll be calling you on mommy's number. Okay? Okay. Okay? Yeah, I'll be calling you. Okay. Britney's time. Me? No. Auntie, Speak to Britney.
Britain akaddi anti mukazi munnange era olina omubuzanga oteekamu katiibwa. Semanye Britain y'Oluganda akyaluwulira oba taluwulira? Bonna baluwulira nange Oluganda nkyaluwulira wadde nafuuka muzuumu. Ate Brighton naye aluwulira ky'ogamba asobola okulwogera kuba Brighton Oluganda awuliramu naye it's hard for him to speak but bawuliramu. Oh yeah, I understand. Britain. Yeah. Britain. How are you? Fine. Even the voice has changed. Wow, how have you been? I was good before. Oh, long time, my girl. Abaga bali wano balaba nga kyenkoze tekiriyo. Oh, I'm really so happy to hear from you. Me oba Britain? All of you. Bambi. Big girl is so nice. Britain. You're fine. You're really grown up. You've grown up. Is this the best? Is this the best day of your life? Kubanga tukubiddeko and twali twakublocking. Exactly, I'm happy. Definitely, I'm happy because I did not expect it. Omuntu omuwa time ne yeesootinga. Omuntu omuwa time ne yeesootinga. You know, ffe tuli What bakazi. do you want? Ffe tunyiiga naye ne tusonyiwa. Of course. That's good. Yeah. That's good. Britain, what do you want? What do you want, please? Britain, what do you want? What? Britain, I got pizza. What do you want? A pizza? A pizza Uncle Bitan. That is a very cheap thing. Britain, I got no kuya. Okulya gwakusa mu kigo. She didn't say that she wants Ask me it. for something, I'll buy it. Yeah. The PS5. The PS5. Can I get a PS5 too? Okay. Okay. Okay, so you're gonna get two PS5. I've noted that. Okay. That's like a lot of money, so not my fault. With chicken nuggets. How is your brother and sister? You just talked to them. They said they were good. Kati nze nga temunnambuuza ssebo nze tonnambuuza kyenjagala ndaba temumpakeya. Anti novudde mu order. Maama nze nasoosa okwogera Atandikidde ku muto nenzira kwaddako kati ndi kwaddako kati nzira kwasembayo. nange mbuuza kyenjagala. Oyagala ki? Nze njagala ki? Mulinde anti bano bali kumbuzaabuza mulinde nsabe kyenjagala mulinde maybe kyenjagala kinene nnyo oba kitono nnyo. Nze kyenjagala kiyinza okuba nga kinene nga kiyinza okuba kitono anyway kyange kiri personal. Kiri personal. Lwaki kiri personal? Abulaba mumbuza musaba pizza zisaba eggaali munneesagala gaali. Nze sivuga gaali sagavaoko n'embwa nagejja. Anyway nze kyange nja kikuweereza bannaaye nsabe ki Moroconi. Wait, can I what? Hey Brighton, what can I ask for? What do you think mommy should get for her No, Christmas? for me. Tewayagaliza nyate bwoti. please. Wafunyedde No, no saba no no, saba. no. Okay, what do you want to ask for? I want a credit card. You want a credit card? Oyagala kubaba. Another credit card. Brighton oli muya. I know. Yenze nsabe. Bana yenze nsabe ki. Yes, that'd be so good. Nze kansi. Musirike na mwembe ekiko kye nsaba. Nsabe divorce. Nsabe divorce.
Amma kansabe nze njagala nze kansabe kyange nze njagala nze nja kusaba ku ruhani nze nsabye ku ruhani Hello Hello nze ngenda kusaba ku ruhani n'omusaala and I hope Katonda a creating a wo Hello Banang biga esimu tujiveeko ngesimu tuteriko Hello Hello. esimu ngevavaako data oba oyina abakubira asabe papa munge yeyagalira yagambye munange njogeraako mujja na nnyina katumulinda ddemu akube bigayiddamu okube bw'oba owulira oli musajja ddamu okube ngaera omuntu kanange Today's an emotion. Yeah, 2020 abantu bafa we have to make peace abantu bafa we have to make peace Wait, I was originally gonna say something very mean, but like yeah it But you never no gonna come to live alone, but not alone. no this is the thing Really? banange tekitegeeza mbu no I'm in love I never said it was. kitegeeza we have to grow I'm Sonny. I'm 12. Not another musonyiwa, but she has taken one step. yes those are baby Yeah. steps omuntu otwala obudde to heal yourself Yeah. and at the same time you have to be an example for some reasons you have to be an example musirike mala okusaba hello Hello. olabika tolina data Anida omuntu wakuba network. nze njagala kusaba ku luhani ndi musiraamu naye omanyi nze siri musaaze nnyo sigenda nnyo muzikiti naye njagala kugisaba because Katonda alina engeri gya makingamu ebintu to happen even ne bwe biba nga abantu abalala babiraba nga bizibu naye kulwa Katonda mulimu ebintu ebyanguwa everybody watabisuubira so nze nja kusaba ku ruhani nja kusaba omusaala nsabe ne apology njagala obeere mature enough either ogamba nakusobya oba nze wansobya oba ki gobeere mature enough ongambe shira byonna bye nakola I'm very sorry it will bring peace at my heart okubeera nga moving forward that means mba omutima gwange guli at peace I don't need to talk about you you don't need to talk about me I just need an apology kijja kumakinga to feel like I'm at peace okitegeera that's why sagala kumpa kintu kino oba kino because mu bulamu bwange buli kimu mpulira nga nkyetuusiza kate nsobodde achieving I don't want to be at war with you we may disagree to agree but at the same time njagala just that because that's what I feel like I owe you an apology oba you owe me an apology nti gwe bwoba netondedde nti kubanze mfeelinga nti wansobya it is personal mfeelinga nti wansobya ate gwe ofeelinga nti saakusobya oba okitegeera mfeelinga nti wansobya nawe ofeelinga nti nakusobya oba okitegeera kiri two ways but I want you to be a man ongambye shira nze njagamba mbu ndi sorry gyoli okitegeera that's what I want from you then from there tusobola okustarting a relationship we don't need to be best friends but we can be friends and we can be people abaana bange baali bakumanyi okitegeera era tebakwerabiranga era wobabuuza nga bwobuuziza Briella nagamba
nti I just Briella akugambye I miss you, omugambye I miss you nagamba I miss you, omwana omulala batakwagala agamba no. So for the sake of the kids nti wade wali toli biological father waabwe, but for the sake of their respect they deserve kubanza bwembeera happy joli nabo bajja beera happy kubanga kids batwala ebya mama waabwe toba mama baabwe be babagamba be bajjokola ki okutwala. So for me nze kyensaba I deserve an apology ogambe you know what nze kubanga ekyasinga okunyiza mu everything ne olaba mbeera ku Facebook n'ennyomba n'enkuvuma n'enkola ki nti nze you never gave me credit ng'omuntu because there is a lot of things bye nakolanga but I've never had you nakulaba nze ku bakwita batya ku dokwa Farida nakaziwe I have never had you give me credit nga abantu nabeera ne gundi naye yantuusa ku kino nabeera Uganda ne bigayi yanyamba okubeera bwati ne bwati ne bwati. So omuntu wabata kwede credit anywhere or becoming a person n'onyiga ng'omunoga naye ono omuntu namubeererawo oba at some certain time nabeera okukino ne kukino n'okitwala personal ne oba tewali okyagadde kyogera naye n'otuuka ng'okyogera because yeah. So sigenda kugamba nti ogimpe kati but I want you to find the peace mutima gwo werowooze okikolere mu time wokyagadde not today, it might be 2020, it might be 2014, it might be any day, but that's what I want. Era oli bwambuuza kiki oyagala olabe oba ofune mu big eye, that's all I would ask for. Nja kusaba yatuteekawo nsabe ekyo nti kye kiba kibeerawo mu bulamu bwange. Sagala kubeera enemy wo ate sagala kubeera nga nkulaba mu mbeera era nange saagalangako kubeera enemy wate sifukanko enemy wa being your enemy in my life. I don't think you are my enemy either. Nze nange biga itobeeranko enemy wange, but mu busungu obungi ku bintu bye nayitamu I feel like you never cared. So ng'ekyo muno bwe kyaliwo nze kyensaba kyekyo. Nze sagala genda mu details nti wankola bwoti because bwe tuligenda eyo tebiriggwa. Because deep down inside you omanya amazima, deep inside me bwe nebaka mu kitanda kya amazima okitegeera. Fenna tusobola okubeera mu kamera ne tugamba gundi yankola bwati, gundi yangamba bwati naye nga tosobodde kukikola ki kukikkiriza naye nga modda mu buliri bwo ogamba mama Brittany yali mukyala mulungi era mu bulamu bwange yateekako ettafaali nange nsobola okuyimira ne ngamba big eye yali mu bulamu bwange era yateekako ettafaali nga bwe nsobola oga nti Jim ali mu bulamu bwange oba yalimu yateekako ettafaali okitegeera. It is just a part of growth. Fena tukula n'otuuka n'ogamba nkuze. How long am I going to keep on this battle? Chiringa bola Bobi Wine ne Bebe Cool. Tosobola kubeera nga ozadde abaana n'okula n'ogenda maaso n'ogenda okitegeera abaana bo baba balaba. Fena tusobola okukola bye tukola ku Facebook buli omu n'akola byakola abantu ne babikolamu amawulire but deep inside tulunda amatuufu okitegeera. Nze sijja kusaba bingi mu nsi muno kubanga ensi eno tekungulwa, sijja kungula nsi ate nawe toli kungula nsi. Naye nze mmanyi okutereza omutima gwange nti bigayi mutima gwange nti mpulira nti ndi ati kubanga tosobola kumanya oba nkwagaliza oba sikwagaliza okitegeera, tosobola kukimanya. Naye nga nze okutereza omutima gwange Katonda yakunsinkanya nsobola okumanya nti wenkera kumakya n'ongamba Shira kubanze tompitangako Donzera ompita Shira kitegeera nti Shira nsaba kunsonyiwa byonna ebyaliwo nange ne bigayi bingi byenkusobeza era nange bingi byendowooza nti nno nabikola mu busungu oba mu bukyamu nsaba kunkola ki kunsonyiwa ne to moving forward because for the sake of my children and you there is a long ate nange there is a lot of things byensobola okuyigiriza okitegeera bingi byosobola kunyigiriza no fenna ekitutawanya nti tulina pride fenna tukyali bavubuka tulina amalala olina pride nti bwe banampulira nga netondera Shira banagamba batya oba Shira ajja kulowooza mbuno ansinze oba musinze. This is not about it's about sanyu lye tuteeka mu bulamu bw'abaana baffe oba mikwano gyaffe oba mu famire zaffe because at the end of the day bangi bagenda tulaba ku kkubo
batwagala tuli basanyufu naye nga bodda muzigo goba mu nnyumba yo oddayo n'okola ki n'okaaba nga mulimu bosobola okubuulira amazima nti bannange kino kyengowinga through mulimu botasobola kubuulira amazima abantu abasinga batwagala tuli happy I mean nga tuli sad abantu abasinga celebrating sadness than happiness nze ekyo kyokka kyenjagala okole ki bw'oli kikola maybe ndi finding omutima gwange nenguteeka at peace nange netandika okusabira essaala ennungi oba sijja kulima nti nkusabira essaala nnungi mbeerawo ne ngamba biga yankola bw'ati era nange simusabira kubeera buki bulungi ate mukama omukisa gwe yaliisizza mu nze n'aguggala just because nkusabira bubi naye ng'ate tekyalibadde bwe kityo kubanga twalyako ffenna twabeerako ffenna kwegamba there are a lot of things we shared for the 5 years zo twabeera ffenna okitegeera that's it byebyo omanyi eno 2020 abantu bangi bafudde abantu bangi babonaabona amaanyi bye batasobola kuyitamu naye nze that's all kyensaba there are many things nalimbeddeko nga siri mukwano gwa sister wange we made up and we are fine nalimbeddeko n'abantu bangi nnyo abankoze ebizibu nemba kubira essimu nemba gamba gundi kino wakinsobye era mpulira nga kinsuza sebase abamu ne apologize nga basigadde ne bagaana but at the end of the day we are here okitegeera we are here biga yowulira essanyu nga nkubidde essimu nga gwe sonkubidde kikumakinga to feel good because tobadde tokisuubira naye ku lwa enteekateeka za Allah era kibaddewo ku lwa Katonda tomanyi lwaki kibaddewo era olina okyebaliza Katonda nogamba nange guno omwaka nfunyemu ebizibu bingi naye ate olina famire yiyo kati gy'olina empya naye ate neno famire yo at one point wabeerako naffe era omanyi how we live there and then so I don't think it's a big deal it's just losing a pride n'omanyi ensobi zo nze simanyi sijja kugamba ensobi zo gwe bodda mu kitanda z'ensobi zo zimanyi nange bwe nzira mu kitanda zange ensobi zange nkola ki nzimanyi right thank you so much yeah thank you so much yeah these are best words like I'm like simanyi naye simanyi kamba simanyi kya kubyogerako lwaki yeah simanyi kya kubyogerako like ganga bamanyi na kuba kino kyembadde slows at the moment yeah everything takes time it is just baby steps nze bwembeera nga ndi immature you need to be mature okitegeera nze bwembeera nga ndi musiru gw'olina okuba omugezi gwe bw'obeera omusiru nga you a jackass me I will be smarter than you and I will let you know listen big eye you are wrong mu kino na kino na kino and I will straighten you out nkugambe you are wrong because big eye ebirungi bingi by'omanyi bye wali onfunyemu nange ebirungi bingi bye nali nkufunyemu sanyu lingi gye wali onfunyemu nange sanyu lingi lye nali nkufunyemu either way we moving on nange na moving on tulina kubeera enemies bingi nnyo ebikyatugatta okitegeera we don't deserve yeah tusaana kuba enemies and I've prayed for that you have but I think like the only thing you need to do is to lose your pride or you know losing a pride no embracing those people abakumanyi ddala kubanga I feel like you lost yourself mu bantu abaali bakumanyi ddala nange nalimbeddeko n'emikwano nga neefuula nti gimmanyi naye nga tegimmanyi era ne ginsula mu myala mu kateebe ne mmala ne sorting out and I'm now happy because abantu basekerayengeza. If you are a failure, people will clap. If you are doing good, people will fail. You know what I mean? Yeah. So it's up to you okumanya ekituufu kyoyagala mu bulamu bw'ensi eno n'omanya nti naliko mukwano gwa Abitex ekyaliwo njagala tuddemu tubeere baaluganda okitegeera nti naliko mukwano gwa gone kati Britain akuze bigger you met me nga Britain ali 2 years. The first time lwe wajja ewaka ewa mama Britain yali 2 years
Right now Britain ali 12. Britain osobola muteeka ku airport n'omugamba genda egindi n'agenda, which we did not have. Ne big eye lowozaamu mu myaka 5 okuva kati nga Britain yalina okusayininga ebbaluwa ekuleeta America. There are many things naye nga ate mu nsi muno tusuddiya abantu betutagenda kufunamu. Munsi muno tusuddiya abantu betutagenda kuyigirako, tusuddiya abantu abatatumanyi just twagala abantu batulabe. Nenga at the end of the day they are not gonna be there for me, for you. Nze biga iwoka abantu nononya milioni 10 kinuma nenga sobola kuyamba because enkolagana twakola ki twajijawo naye nga at one point nali nkwaddeke 10 nali nkwaddeke 2 nali nkwaddeke 3 nga nawo okimanyi okitegeera. Newe kube mutima ogamenti singe enkolagana eno nali nkyagina ne mama Britain kuba ali mukwano gwange at one point newe nakabanga oba yewe yakabanga nabeerangawo bimeka bye twali tuseeko newe twagade nga tuli mu relationship naye nga tuli ba mukwano. Need to understand nti abantu balina okuforgiving abantu balina okusonyiwa, abantu balina okutunuulira ebirungi, abantu balina okumanya what can make them to be better people. But I hope nti ene simu njikubye mugwa munana echenjinga obulambo for the rest of your life. I just hope for it. Yeah, because I don't wish you bad at all. Just nti ennaku ezimu nyiige era ne nkuvuma. I don't say mbuno sikuvuma, nkuvuma because ndi munyivu. All I needed was a sorry nti man Britain byonna bye nakola. I'm sorry. All I needed was just 5 letters. I'm sorry. Naye I didn't get it. So, but hopefully you move on, I move on. Netulaba what's best for both. I can just say thank you. Yeah, thank you too for listening. Thank you so much. You too. I hope oyita mu bizibu byonna by'olimu Allah akuteeremu baraka. Byonna obiyitemu. Amina. Kankuleke nange kangende nkole byenkola. Bye. Before you leave, first wait. Okay. Mama ali bulungi. Everybody ali bulungi. That is fine. Thank you so much. Please, I'm emotional. I can't speak now. But thank you so much. Kijja kuggwa inshallah. These are baby steps. Tulinya madala one step at a time. But I believe nti tewali kitagwa. Just be free, better free no bulambo. Tewali gwa proving oba olina oba tolina, all matters nti gwa bakumanyi. Nze biga nsobolokera ku machane ne yambula ku Facebook naye ngomanyi oyo si yeshira gwe mmanyi. Era no beera ngo sobola okumpakanira. Nange nsobola okuwakanira kubanga the real you nkumanyi. Oshege bakumanyi abatakumanyi era tebajja kumanya ate you don't owe anybody an explanation to what you are going through. Yeah. Thank you so much. All right, it's fine. Bye. Mana temuchitiriza. Just it's ebintu webityo ebiri bigaya akasente wekabula eri kwenyare nga tebamulamu makulu nasala wadde back to the roots ndowooza ne kino era ali ku back to the roots. It is the final channels and alongside SPV Graphics. I'm out.